ndikobera wegomba okusula eyo omuntu oyo naggulu afaananira ilala nolo omuntu ali ku powawa inakawuka ng'ate nengerayo golofa nkutire era ndowooza boona bakuba nti ayi omusaadha ono gwe Salama Road tulaba nti lulwadde ne wali nagulu walwadde nnyo naye ng'omanye ebiri nagulu we wali forest mu side eyo okay erugogo we wali ebyonna ebyakabi ebyandibaddewo kivola kampuni zigalawo kubanga kampuni bwejja wano lwetiro oleereeta ebintu kwefiira CM ne Tanzania CM ne Kenya CM ne Rwanda rate kwefiira nti mu business organization yo ino kubalamu ne we and tear owebye motoka chovola bantu bomutekako omusolo omungi oba omukasuko okumufulumya ati business kuba kiri abate yakibala ezolole sepulingi efa ne bagaya milioni 7 nenga ate sente zino tennazikola kubanga oluguudo lwerimu ne mu gavumenti bennyini buli myezi 6 baagala emmotoka empya buli mwaka bayisa mu budget nti akatwagala y'omwaka guno era yekaye n'awaddawaddako tebasobola kuvuga motoka myaka emeka ebiri buli afuna entebe atumya moloka mpya ne wabanga eggulu bamuwadde endala kubanga enguudo kwe bavugira era bonna bavuga ezinene zimpenkoni kubanga mpenkoni yo bwegwa mu Kiina bwoba n'amabunda etengesa matengesa bwoba n'amabunda ekola ki etengesa matengesa buti ate abasinga bamabunda kale baanalirira okutengeetamu bagiyita Pal FM 107.9 ekkula eri muntu bannange enguudo mbinyo kakati ekibuga kyajja ne kiyiwa ettaka mu kibuga nti bagenda kuyiwamu ttaka gavumenti yagamba by December okutuuka nga 31 tewagenda kubeera kinya mu luguudo ebyo omanye kwe kwerimba kati ettaka lye bayiwamu gye bayiwa lyavuddemu enkuba amaadhi bwe gagwire buti ttaka bitoomi kati bitoomi walina okubeerawo okutuula baddemu ba rethinking ku infrastructure plan sewage system gwomanyi nti emotoka za fire brigade zituuka mu area nga we baatekanga fire brigade water emergency centers nga bali bazimbawo ebizimbe ku center waggulu oli we balina okugenda babotola abakozesa amazzi mu kuyamba area eyo mu okuzikiriza wali nga baatekawo ebizimbe ndoza bavunanyizibwa kuteekateeka ekibuga bawulidde ate abavunanyizibwa obukibuga kyawambibwa ate tebawuliriza kati leero ndabye nga deputy speaker wa parliament ali Katonga singiniya ate Katonga badagenze kulaki nti bali kukulaba sente zebaweta 1 billion 15 okuzimba eri suspended bridge ya Busoga yali ya billion 10 yali ya million dollar 10 ze billion nga 307 kakati bwogatamu ndowooza amagoba ge balina okuddirizaamu ku million 10 yali 25% ze million 25 eza dollars ze million 10 ze million nga 4 n'ekintu billion 4 mu ekintu zino balina billion 15 mu percentage ebitundu 3 ku buli 10 distance kije bakavalinga buwanvu kiwansi bubakavalinga egenda kufaanana etya eneri suspended bagiteeka ya mu bank n'engeri gyolaba gye bagisibamu wagiraba kakati bye bali mukole Katonga bakola ki anti kasitoba nga abatali bakugu be bakulembedde okukiwa headline muba mutandise okuba n'omusingi omukyamu bannabyabufuzi balina kubeera ku police ne bagimyumyula okwempawalinga aba technical people okufuna obuweereza obutuufu. Parliament ina kachiko ka infrastructure
kaliko abakugu akakiiko ka infrastructure Lubowa kayingira lwaki tumulaba nga alambula Lubowa bekaba kaba kugu lwaki tekalambula Lubowa Kayongo abo bairotya ezo filimu kubanga wajja kuba wafuna contract etwala ziri 10 mu ameka mwabiri kubanga bye bakola obiraba ebiriwo era bakola bintu bye bimu bya kusaaga kyogamba bali bikolera Nairo City nti tetumanyi kiriwo era bye bazimba tuyitawo lole yetayitawo neza fentono zikola ki ziyitawo kale ensonga ndoza tuziwunzise twagala kutunulira ku nsonga endala omanyi sabiti ne badi mu bintu bingi twali tugambye okujja tutaputa ensonga ya Idi Amin Dada naye ensonga ya Idi Amin Dada kyazuuse mu lwatu nti Idi Amin yawangula omufu yawangula omulamu twetaaga kukizaako ngalo akalulu kali ebitundu 10 akaluno kali kalesaako ebizibu bankubira bankubira gabagamba ki nti bakakutemu nti toddamu mwembweno Amini nagasinze nagamba kwolo gwe gwasoka noga nti ebirowoozo bye muwulidde si byange ng'omuntu naye ate n'abakuba bansomooza nti nze ndi eno ku Gombo Hospital nti Gombo Hospital nti yagizimba nti nze ndi eno ku Satellite Mpoma nti nze ndi ku kino ekinyonyi ekyafa kye baleeta ekya Uganda Airline kye baali bakola nti leero bali baagirya ne balya n'ebiki kati nze nandikoze ntya bana ti nze ne bangambye nti ne walubambensi naye Kayongo luwe kunyumiza ebintu ebibadde embuga ebireeta obuzibu naye bangambye nti ewalubambensi tewaye mu Lusoga tebaliwulira Oluganda baluwulira Olusoga tebaluwulira tewaye mu Lusoga ewalubambensi mawulire tigali makalamu kola olunaku era bakuwulira bululu bwabuwulira bajja tisemugenze aja assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh aja temuleke abakubwakuba kukuwuliriza naye nga nti nkubuulira baliku naye nti naye nti kalulu kali era tetugenda kuddamu naye nti program kasite ebbaluwa buli omu yamanya nti omugenzi akoze eki ye yakubirawo ow'omugenzi yali waawe yagaa nti ekibuuzo twakibuuziza yafa eriweeka wempeeyo ati omanyi kawempe yabyafaayo yekutulako nagaa nti katibo bakoze ekyalo ekyabo gundi nansubuga Fatuma kubisimu by that time yaliweka wempe abo bantu basejirinya ono basejirinya twongere okuba nti tumuteekamu amaanyi abesejirinya oli wafu amaanyi nabadde ngoberera jjo wano ku byabadde Immaculate Recovery naye simanyi nti omanyi okwogerera emikolo mukolo gwali mubedde nakwogerera ntya nagamba Waiswa bamugamba batya bino ebintu Kayongo n'atamanyi oli yaŋŋambye nti lwaki tulya za corporate gundi companies nembagamba ffe byonna twabiwummuza naye simanyi nogukutte ntya Kayongo nakutte bukalamu nga tyakubona nagenza okulaba waliwo kasuka Nairobi ndiga kasuka tiri kubona mashariki magharibi waliwa wona wali awo waliwo n'ekitangaza drone nayo drone yange eraba Kayongo idona toboneka oti emboko abawuliriza Kayongo ati emboko kavule Allah linda ko nkubuuzi Waiswa entabwe eva ku kyokulinya mu lunaku olusooka luno kuba esuuti yange najjanjambadde genda okulira ate gye nali nyambadde ku olwo ne president yaŋŋamba nti okoze otya mwanayo tukola binyo Waiswa nkubuulira Kayongo nkubuulira oli kunooma ndikobera nkobera kwolwo nali ate nja kuyita buyite muntu
fe tuzana bubi tulina mkifuba tuzana bubi fe president wa fe tukoba nti tuza olumyanga olumyanga metu tuli ku kitene mbulira entabu evawa ko olwo okulinya kubirinya mwegere police temwagitegeeza ngate ebintu mubimanyi tosobola kugamba muntu makago bigenda kuddawo naye bagamba nti Lubambensi yali agenda beera mu constituency yemu ne president w'abantu manyi waliwo president w'emmundu ne president w'abantu era emmundu nejja nnyingi nnyo okuziyiza abantu okusagamba n'okuba nti basanuka olw'ekyo ekintu ekyali kirangirirwa nti kijja kwigulawo mu butongole ekyamaanyi g'abantu kakati ensaalwa ennugu effutwa effubitizi kugamba aninga ine effubitizi Waiswa iwe gwe towulira byogerwa ate kakati kino kyeyasimbye si kyekyo yatugamba kirala nnyo kituufu bannange kubanga n'ebirooto byakyusa ate tebamuwuliriza nakugamba nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe twatuma iwe bw'obona abasoga bakuwayirira eriina nga balirigulika mu muntu nti mumbeda n'amuzaalo bavangako nti omwana amumbeda obavangako omwagala w'abangi Robert Kyagulanyi Ssentamu nakugamba nali wano era nagamba abantu teno program ekitiibwa kye mugiwa oba kitono kubanga ffenaffe siffe kayongo yegu mwana wesiza bulijjo n'endala ogigamba n'ekirala tin'ebirala kubanga eneriko mwoyo w'enkyukakyuka ow'ensi nti naffe bwe tuyingira wali mu kuyingira atukkako ne tutamanya na mboozi gyekoze gyerandulidde naye naffe bwe tugiwuliriza tukakasa nti ebyo bye tuwulira Mukama bye yatutuma era bye tubabuulidde nabagamba kweno radio ogutali mirundi gumu egitali ebiri nti enjasa n'enjesa ya His Excellency omwagala w'abangi yanjawulo nnyo nti obutabo yamanya kati akonpeegi eyo gye yagenzeeko buli omu kwabadde yabikudde n'abikuloba peegi eyo njagala kumubuuza nti His Excellency oli ku peegi 30 kuba naganze ndi ku 10 na meka woba ojjukira bagamba oli ku 12 mozi tujiwaira wano nakandi ku 10 meka naye olwo 13 nkalisoma 13 nkalisoma 14 ayeno ye yalese lyo tima 10 meka 10 kwa buli omu abuuza ti ate ono wa 40 yakoze ate yayitaawo bangambye nti yakube emmotoka kata singa si ya bulletproof tomanyi nti yabitawo eggulu erala nti yali ayagala mbunga ba NUP tebanabiraba omanyi biri ebitangaza bya His Excellency binagamba bituyina bimulengera tumanya era kyovola batwakiriza nti aka tukikole nkya kuba bali yababuuza nti naye lwaki ebintu byo security lwaki ebintu by'omwana oyo amuyita mwana lwaki ebintu by'omwana oyo mwebijjanga buzinga temumanyi amaze ebbanga kinga ateekateeka okuggulawo ekitebe yakifunya atya amangu ago ekitebe baawulira nti twafuna obuploti 2 era nenakugamba wano nti bateekemu pisto ku bananyini bizimba batulinaanyi ebere overt operation nti balengera erisipiyo bananyini byo nabo ne bagamba nti fe abazzukulu tuli bagamba tutya fe abazzukulu gwe akezimbira tekaba kato tuleke tusagambe muna kubanga nze nabadde tiddi nti kibalumye kirikuba nuguna kirikuba goita kirikuba kola kiya awaira iwako wakayongo nga kyaba kubanga marking guide bakiriya akali bakendo kulabira ku mukonda bangambye nawulidde oba ku radio ki nti ababodaboda bate kati balina enkola gye bataddewo empya tiwabodaboda bw'omulinnya ng'ogenda nakasero jamu omungi asooka kuyisa Makerere Kavule olabe ekitebe tebafuddeyo mafuta tebabiriiko era obwedda kye tuliko okunyonnyola abantu nti akitebe kye kino kyamwe ky'Abannayuganda nina ekintu kye njagala Waiswa naye Kayongo gwe mukulaba wajjawo abantu ng'emitwalo emeka abantu wanene awo wanene etaano gijjawo be 10
sibuka kintu kinene ngo gobimanyi kubanga kinene kubanga ati president yayongedde wempichi yagambye awayagala ekisawe ky'omupiira tewamuwulidde kayo omanyize bw'abaja kwogera nkunkumula ebiwaawo n'atawale era oluusi bwe mba nina wenyimiridde mbanga agenda kwansemu bigere byolaba nkasuka buli bwakuba pointi nze ekitibwa kyange kyemwampola bannayuganda sikirizibwa kubuuka kigere kyenkubawo ninga hayenywe kwaze muwuliriza nnyo bannayuganda mumuwulirize nnyo kuba saagala mugambe nti temwakola ki temwamuwulira nina ekintu yakugambye nti eyo awayagalawo ekisaawe ky'omupiira ate byabyogera agamba nti njagala nkomewo speech to understand ne njagala nkomewo ebyo bafefe mu bukristaayo yasembo tugaa nti ndikomawo bamumanyi kayongo okitegedde nti nga waliwo ekisaawe kyaki kakati ate bano bali ku kizimbe omuntu akugamba nti ate njagalawo nebiri tiwajja kubawo studio y'omuziki nti wajja kubeerawo ebintu ebirala njagala wabeerewo recreation y'ekyalo ng'abantu gwe Kyagulanyi singa kati gino myaka 2 Uganda singa Kampala mu mukyakaaba ebyenguudo kuba yannyonnyola yabinyonnyola naga nti biliyoni zino triliyoni 10 ezibbibwa mu Uganda buli budget lwe bagisoma bwazikwata bulungi bwati nakatinga ne cost of administration 50 kilometers Kampala metropolitan mwena mbakawe wave ayagala okuvuga Spaka, Volkswagen, Lamborghini zonna byonna musobola kubanga tuba tusobodde okola enguudo ne first class tarmac ate enguudo zino ekizitta gye bakoze ne wononeka gwe tosobola kola luguudo for example kyali standard ku plan nti oluguudo lwa Entebbe Express Highway wonna weru interjoints weziri balina okola 2 kilometers overhead no luguudo weru interceding such that ate obubi bw'oluguudo eno waggulu ettaka teriyiika mu luguudo mu express highway bana abasajja tebakikola era awamu zi joints ezo n'atera n'okugwamu kuba fitwatwa tubibona ukimanye ekiri ekitende oba kitegedde ekimu kukyalemesa kitende okubeera accredited mu by'okukyaza ekimu ku bikopo balina okukyaza tewali bunafu bwa Kitende Stadium bwali bunafu bwa accessibility ebyenguudo okutuuka wali olwaleero ng'ogenda kufuna Africa Cup of Nations mu 2024 what is your work plan 2027 what is your work plan singa obadde byoliko kyekiri bese tekyaga nti bw'oba oli Munnayuganda nga tofa ku butya bw'okulemberwa oli mu buyabuya mu bigambo bya His Excellency Robert Kyagulanyi nga ataputa ebigambo bya retired Dr. Kanokiza Besigye. Nina ebibuuzo byange biringanga 3 ebikyansiiwa okweyensonga Waiswa nti ku lunaku luno olwafembayo opolisi yavayo negamba tukiriziganyiza na bano enkya leero tubakiriza bagende maaso n'emirimu gyabwe. Lwaki ebintu bino muba mubimanyi bye muyina okukola ku ntandikwa nene mukandaaliriza ne mulinda okutawanya polisi? Ffe twakiriza bukiriza kakati kankubuulire bw'otunuulira oyo omwami RDC ye RDC alaki Deputy RCC oyinza omutuma ebyekibuga n'abikunnyonnyola njagala naye bw'aba awuliriza simanyi mannya ge yekidde simanyi linnya lye naye omwami oyo eyawandiika ebbaluwa okusooka gwe bakozesa okuwandiika ebbaluwa adde yafumitirize ebyekibuga abimanyi kubanga abantu babawa nti awo oyo Kampala tebampa bululu newe tubawa betubawadde genda go ye tukula assessment kubanga mwe bwe mbanga ensendo kye batuwa nti tebalina security emala yes
okuprotectinga omukulembeze ow'emmundu ng'owa abantu naye agenda beera mu constituency emu. Kati lwaki ow'emmundu tasigalaka n'aleka owa abantu? Naye olw'okubafa abantu abafe baba tebaafa. Era poliisi tetulina kye twakanya nayo. Yo yennyini mu buswavu tetulina temwakkiriziganya na poliisi. Nze deputy spokesperson okutola ku ngwende ekifo nkikwazike nkisigazi bakobere ffe aba National Unity Platform nga tukulembera His Excellency Robert Kyagulanyi tetubangako na lukiiko lwonna whatsoever kukanya n'abantu bannakyemalira mu butya bwe tugenda okugulawo ekitebe. Obuswavu obwabwe bennyini nti kye baali bakola kyali kyabwewuusa, kyali kyakuba bannaga mu bwongo bwe baba gira ne realizinga era ku ssaawa 3 abantu betuteesa nabo ne bavaawo ssaawa 3 basulawo. Tokimanyi nti basulawo? Tokimanyi nti enkuba yabakubirawo ne beggamma ewaffe ne bononawo? So saagala ate bakuliyetinga embeera yaffe kubaanukula wakati mu kusirika ffe tukole omukolo gwaffe, kubanga ffe kye twali tukola kyali mu mateeka, kye twali tukola kyali kya buvunaanyizibwa. Nso okumanya nti kati wano wetugenda okuwangaalira nze ndi eri ku stadi floor nina okugenda okuyida batadde eri kubanga omanyi mu bya ofiisi eyawaggulu bakuteekanga waggulu baba tebakuwadde obuvunaanyizibwa okuba nti olina okuba n'amaaso ag'enjawulo. Tomanyi nti ate ku ezo level basniper kubakolera emirimu egy'enjawulo. Kakati nze bantadde eri accessibility kifaananyi wawanise dda. Nakweta Waiswa namwendi mu office kakati ono okuweereza eggwanga gundi Patrick Onyango okuva nategeeza nti tumaze okutuula naba NUP era tutuuse ku kunzikiriziganya yali alimba. Ekirooto kyabo bonna abo nkubuulira kutuulako naffe ekyo lwe kirituukiridde oliwulira okusagamba bakeera bukezi ku makya nkugamba essaawa zaawera 3 nga bavuddewo nedda sikyo. Naye wali waffe si waabwe era newe bandikoze batya era babadde bajja kuvaawo. Ate si ffe tetukerangako jeno yo erikakuta Museveni ne tiimu yaabwe banyaga poloti wali ku wansi kugundi wansi wa Crested Towers. Togimanyi eyo poloti gye bakuba ekibaati bagitwala BNRA. Amama Mbabazi basoloza over 13 billion kuzimba Kitebe. Juzi General Museveni yatuza abagaga bonna bonna nakasero. Hamo baya wayo billion imeka izinga zaki kuzimba Kitebe nga kasule lumumba yese kujitale jeno musoga munange lumubuzi basuluza sente billions and billions of money. Kakati ngabo bali eza covid ngabo bakola batya nti body ya micromaniacs naye kino kikulaze nti ono omukulembeze talaba leero wanooka kyetwagamba abantu nti ono generational vision bearer. Kuba ensi yonna ekulira ku infrastructure, ensi yonna edevelopingira mu real estate. Amazima kanga yebere nteekateeka ate nga ye tosobola kumubuusabuusa. Waiswa amazima kanga gye kugwe bw'obanga ogamba ebintu bino bimanyi NRM teina Kitebe ate kiri muna nabadde ne Kiwanda nagamba kiine buweeju ne Kakumiro mbaine Kakumiro ne buweeju balina yuki mbaine ekitebe nenga ati Kiwanda sebi okupangisa naffe tulina erize tubadde tugulawo. Era kati feze yazeko president yagambye nti ne region endala mwagala ebitebe tugenda ku identifying ebifo mu region endala. Ate nze mumanyi tebyogerebwa nga bikomyawo ye bwabyogerako n'abita kubanga he is one of the most highest result oriented leaders I have worked with. Bayogedde result oriented ate takolangako kintu kyonna Kyagulanyi Robert Center nga kyaleero bantu takolangayo kintu kyonna ne bamutegeera leero. statement sigitegedde bulungi. Takolangayo kintu kyonna
ne bamutegeera leero kuba ebibye bya bunnabbi ebimu gwoba olina okutwalayo obuddo biraba kankuwaire bwe yagula magere ani atayogera omwana superstar n'alekera poloti ekololo n'alekera entinda n'agaana okugula ekisaasi n'agenda eri emagere naga nti nze ngenze magere kati magere baguleyo lwani bambasada teyabatwala emagere ontegedde bulungi n'agula ebusaabala ne boogera ebigambo biyitirivu tereyo bamaliriza nga bali mu kunyagayo ttaka ate kukendeeza bunene bw'ayina aye nga ye yafuna kintu kiba kibaimi olwaleero bonabona babayomba kyasiba eri kuleka Victoria era ayina leke yakulayo nga mwena mukaya nantayina. A leader must be visionary. Chovola batumuyita generational vision beara okubeera ne galubindi edikasuke wala ogomanti kitegeeza okugula ekitebe mu kibuga wakati nga kiri nene nga gwe boli mu kukyogera nti n'ebyabantu bikyayetaga muntu omukugu okugenda okubibala bameka abajjawo kuba ku luno kyamize ne musigala nga mwena muli mu kutaayaya banamali olujja omusumbu w'abantu nga tuteekateeka naye nabalabye mwenna mu bikumi n'ebikumi nga we muli kamera buli omu atadde watadde naye nga munaakola ki munaakolawo ki wakati we twabatadde nalabye Suzi nga tudde alanamye alanamye tataanakola ki we tumutadde ne webagamba nti abakyala bokka n'abaami bokka nkola ya shariya alhamdulillah batuwadde ekifo kigazi. Waiswa ekitebe kyowedde kati kyekiddeko kati command center nti command center tugenda kusinziira awo ate okuweereza bannayuganda okubatuukirizaako obuvunaanyizibwa naye ffe wakati omanyi nagamba nti eyeeteeseteese yakola ki olugero lwolujjukira oba nalwogerera oli muisiraamu toidi kati kankobere abakristaayo eryo kyebeeta konfirmasiyo abakati kibakyeta mugigi bw'oba oyenda okulya akagaati ng'oli mwana muto ng'otusiza emyaka ndooza 10 n'okujja mu maiso ojawa 12 ojawa asoma confirmation 10 confirmation osoma waba kristaayo oye katisimu oba omugigi aye balina okuba nga bakubatiza ntinze Waiswa we banzaala ekisooka mu bukristaayo okunaniriza kumbatiza nti omwana naono ni Alex Waiswa Mufumbiro kubanga azaalibwa nga mulongo ekyokubiri Mufumbiro Junior mutabani wa Mufumbiro ate era mwidukulu wa Mufumbiro oli kuntegera bukalamu kakati awo ne bakubatiza bwe bamala okukubatiza ne bakola batya ne bakuleeta ku confirmation ng'otandise okubitegeera awo muleetera ziri za Apostles Creed mutuzisomera omwo nga tutulina gye naffe gye tutunudde mustawa salamu alaikum Kayongo. Waalaikum salam. Kakati bwe tutuuka ne tuba nga tubazaawo awo olumala okubisoma kuba muto tulinawo byakonoona akagaati okkirizibwa okalya kiri kye bagamba nti eyeeteeseteese yakola ki yasembera kujjukire bulungi kakati bw'okulaakulamu notandika okwonoona fornication latraka bazina n'ebirala bakendooza abantu bakitegedde kakati awo batokkirizibwa kalya onfunye bulungi kubanga oba teweeteeseteese bulungi oba mukwonoona byebiri ebyempete byawolema tulimone kati nze bakaleeta okukalya alhamdulillah Kayongo mba wali ku mustawa Waiswa oli akagati era nze omugu olina okubuuza nti de lwaki talidde yakoze eki lwaki Waiswa talidde yakoze eki talina wuzu Waiswa talina wuzu yetala kuddamu okutola kyadu lwaki talidde kagaati kubanga ebyo ebikaliisa byonna obusaanizo nkola ki mbirina sobola ogenda mu Fathers Union omukyala edisikatene ne musindika muki mu Mothers Union kakati ekikulu mucho n'abakatuliki bwe bakola ki bwe beteekateeka kakati kitegeeza ne bw'oleetako
faza mu church manyi fe twakulira wali ku St Fatuma Jinja nga tuli kumpi ne church nene bovuga faza n'omujja mu kigo e Rubaga n'omuleetako paka ku church e Rubaga nti azajje aweereze kasitoba nga teweteeseteese kuba yakoowola abakoze eki yeteeseteese yakola ki yasembera abakristaayo abo abakoze eki abeeteeseteese obulungi nga muliredde okufuna omubiri gwa Yesu Kristo mujje musembere kakati gwe ateeseteese faza n'oba wamuleetako bwe wali ofutoza niya n'ogamba alhamdulillah seteeseteese nabadde mulatala akabazina sijja kukulya kakati tedda akajjaako akoko oteeka waawo okubuzaabuza naye bakimanyira mu kyaki munaaka tebabuuza kubanga ate omutandika okubuuza abantu baba mu kyaki abamu nga bazem byakwetonda oba ontegeti naye lwaki tebasoosa byakwetonda kubanga tayimu eyo nayo tebaki naye ndowooza kyaki zaagala okuumira abantu nga bali mu mbeera entuufu so enteekateeka y'eggwanga erina okubeera mu vision mu ndabawala ey'omukulembeze and in Robert Kyagulanyi Ssentamu tulaba omukulembeze asobola okukyusa Uganda ekisooka obutonde bwe yeegomba nti kyalabye ayagala n'abalala bakirabeko kitegeeza ebintu by'abalabyeko ebweru kyova olaba nti asobola gwe kankubuulire ye omu ku bakulembeze era abongedde okukola ebyafaayo mu myaka mito mu byobufuzi ebyobwannakyemalira mu absenteeism of resources wakati mu kubanga yalina biggest expenditure ku welfare alabirira abantu abasukka 295 mu kusoma n'abaana abagenda ku ssomero olwaba bawambibwa abattibwa abaasibwa n'abali mu kooti masho y'amagye okusobola okulaba nti babeerawo mu bulamu bwabwe wakati mu lutalo lwe tulimu wakati mu buseere bw'ebyo byonna okunoonya fees okujjanjaba n'okulabirira abali mu basibe abasibe abakyali mu makomera eritali limu agatali abiri eritali mu district emu ezitali mu district 2 ezitali mu district 3 wakati His Excellency Robert Kyagulanyi ne tiimu yonna eya National Unity Platform okuba nti eteekayo omutitimbe n'omutitimbe gw'ensimbi mu kulaba nti bannansi abaasibibwa omwebage bafuna ekisooka okuba nti bateebwa legal representation essente ezitoolebwa ku National Unity Platform ne processes mu NUP bwe ndijja wano okubikubalira Secretary General ndoza yakumenyera olunaku lwe yali wano bya nsuso nnyo nti buli mwana gwe baba basibye yeetaaga okusasula ssente mu gavumenti akakadde kamu oba emitwalo 5 naye abasinga babeera akakadde katya kamu buli lunaku mu National Unity Platform ebaayo abantu 2 3 4 abaleetebwa mu kooti mu nsonga y'okweyimirirwa average buli mwana nga asasanyizibwako kumpi miliyoni meka 2 buli mwana bwe baleeta mu nnaku 7 mu wiiki ne baba nga baleeta kale mu nnaku 4 be baana 8 times miliyoni 2 ebyo byonna nga biri ku muntu omu n'ayambala galubindi ez'okuzimba Uganda empya era ey'enkya wakati mu butabana muntu yenna kumutuma nga si butume bwa mulala naye bugazi bwa birowoozo bye bugazi bwa kulaba Uganda gyayinza kugitwala nti si bibye ne bavaayo ne beefiiriza ne banoonya ne bafuna essente ne bagula ekifo naffe ffenna kye twenyumirizaamu nti kigazi tekiri walala wonna naye kiri mu Kampala Uganda wakati mu mutima ku kasozi akabayivu e Makerere ne kifunibwa naye ng'ate kiri mu getezebwa ayisenga mu division ey'Ekawempe ne kifunibwa ne kiteekebwateekebwa ne kiyoyootebwa ne kisaanukulwa ng'ate kirimu n'ebirungi ebirala kamaala mulimu ebizimbe ebisukka 4 wagaze ogambe mwennyini abantu tebaggwayo omwana eyasiiza ebifaananyi n'abisiiga bulungi okamala mu kujjukira bannaffe abaafa mu kujjukira bannaffe ababuziddwawo nene mu kujjukira bannakinku abakoze ebirungi kyodoodo kakati omuntu ng'oyo ffe bwe tutamwebaza ate ne tutegeera ne kiruma ne bannaffe nnyo be tuvuganya nabo
mu bya Uganda empya bye tusobola okukola kuba Kayonga eryo lwe tujjeyo ne bagamba naye mwe nga mukutte gavumenti musobola kukola ki mu myaka 2 tuzimbye ekitebe mu kunyigirizibwa okw'amaanyi naye mu kwefiriza nga tumanyi nti bye tufiiririra nti Kibalama ne bw'aba nga tali birabako nga baamulya n'omamunywa n'omusaayi gwe n'omubiri gwe ne bagulya ne bawomerwa n'amagumba ge nti abaana ba Kibalama bagenda kuteekebwa ng'abaana b'omulwanyi nti balisobola okuba mu nsi eribaamu amazima n'obwenkanya ate ekibiina ky'omusaayi gwa kitaabwe balimanyanga wowe basobola okugenda ne basisinkana ku nsonga z'okulaba nti progress y'eddembe ly'abannansi teriddamu kubeerawo mu nsi Uganda kubanga bannansi batulugunyiziddwa mu byenfuna mu byobulamu mu byenjigiriza mu bya buli kimu in every circle of life bw'osanga omuntu n'olaba abantu nga bali mu jaamu naye nga buli muntu ebigambo byeyogeza byakweteeka mu muguwa buli muntu abala najjako ebizibu by'ayina kale ngendeeka mwana yaŋambye sukaali naye kati sukaali ngenda basanga nga saawa za caayi ziisi jaamu ono yeebale naye ate amala okulaba nga amaze okwebaza jaamu okutanga nga sukaali obudde buyise ate neeraliikirira amafuta ng'atuse ku petrol station ga5-6 kakati ensi ng'erimu obutali bwenkanya nga buno bwe tuyina olwaleero lipooti mu Equal Opportunities Commission efulumye ng'abantu 47 ku buli 100 mu employment mu gender sensitivity mu Western Uganda basukuluma ku regions endala ng'ebitundu 47 byonna bigenda mu Western Uganda. Eastern ina 15, Central ina 18. Bannafu babadde na bimeka abo mu Northern nenga bayina bitono ddala. Ekyo kikulaga obutali bwenkanya obuli mu ggwanga Uganda nti mulimu abantu abatwalibwanga bannansi n'abatwalibwanga ebirerya era nga tebafiibwako ne gavumenti kyebeesaanidde. Gavumenti yawaneekera ku makya mu ddwaliro ly'Emulago ne bagamba nti baliyoyota ate balisasuza abantu okuliyingira nga lyali lya bwereere. Gwe n'osanga banno nga bazimba ekintu kyabwe bakyenja oyingira bwereere n'okiyoyota byoyose kukyongera mu langi na kuteekamu complex endala ku ssente zaabwe z'omusolo ate n'okiteekako ebisale ne mulowooza nti abantu bonna mu kusirika okungi mu kubatya olweza emmundu ze mutambula nazo nti baba tebabiraba. Kanzije katono Waiswa. Zino ze halali awareness tips wano ku Pale FM. Yawula ebiri haramu ku biri halal mu byokulya n'okunywa ebyobusuubuzi n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Pale FM halali awareness month mwe tukumanyisa byonna ebikwatagana ku halal. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Kil halal oba kil haram. Kil haram omusajja okuliira mu kyombo kya golodi oba okunywera mu kyombo kya golodi. N'omukyala bw'atyo takkirizibwa kuliira oba kunywera mu kyombo kya golodi. Lwaki? Mama waffe Ummu Salama radhiyallahu anha yatugamba nti inna alladhi yaakulu oyo yenna alya wa yashrabu era n'anywa fi aniyati dhahabi wal fidda mu kyombo kya golodi ba feeza innama yujarujaru fi batnihi naaru jahannama aba ali mu kutokosa muliro mu lubuto lwe. So twegendereza ebyombo mu maka gaffe obutabeera bya golodi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pale FM halali awareness month. Yawula ebiri haramu ku biri halal mu byokulya n'okunywa ebyobusuubuzi n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Pale FM halali awareness month mwe tukumanyisa byonna ebikwatagana ku halal. Kino kirango kyanjawulo aba King Yutang by Technology abakugu okuva Korea ne China bajjanjaba n'okuzuula endwadde ezitamanyiddwa ne zizuuka. Balina ebyuma ebifulumya ebifaananyi ku buli kitundu kyonna eky'omubiri gwo era nga bakozesa eddagala okuva China ne Korea. Osasula emitwalo 3.5 zokka okukebera omubiri gwonna. Aba King Yutang by Technology basangibwa Kamwokya mu maaso ga Uganda Museum nga bakola okuva ku Monday okutuuka ku Saturday. Okumanya ebisingawo kubira musawo Aida
Kampala ku noti 7 noti 4 383 624 njiddamu noti 7 noti 4 383 624 oba ku noti 773 652 293 noti 773 652 293. Eno family bannange kizibu nnyo okukkiriziganya ku kintu ekyokuwuliriza radio tetukkiriziganya. Martha, radio giveeko. Okusalawo ku ky'ekyokulya kyagaana. Gwe Martha, malawo emmere yo. Naye ate mwattu ekintu kiri kimu kye tukkiriziganyako ffenna ye Movit Family Soap. Sabbuuni akozesebwa bawanga amwagala nnyo olw'obunene bwe era n'obuwangaazi. Anti munnange ekonome mwagala nnyo olw'ensonga nti akuuma olususu nga luweweevu ate mmuka nnyo. Martha ne mutowe bamwagala nnyo olw'akawawa akalungi k'alina. Buli omu musanyufu. Olw'okuba nti ab'omu makaago buli omu alina kyamwagalako. Movit Family Soap ye sabbuuni agwanira ab'omu makaago bonna. Movit, all day confidence. Owedduuka maama agambye muweeyo pembe. Wabula pembe buto wa pembe sabuni wa pembe star oba engano ya pembe high quality flour. Anti byonna mbirina ebintu bya pembe biri ku mutindo gwa waggulu nnyo. Kyakati bw'ozikandisa engano ya pembe n'osikisa pembe oil ate ng'olina ebintu n'obyozesa pembe star soap obeera naawe pembe tobuzaabuzibwa. Buuza pembe oil, pembe star soap oba pembe high quality flour. Engano ya pembe bisangibwa mu maduuka ne supermarkets zonna mu ggwanga ate ng'akabeeyi kalungi nnyo. Mpozi maama yakutumya eki? Butto wa pembe. Wasuza otyo mulungi ekiro kyabadde kitya bulungi onaraso makaba tulatulungi Nebirooto. Wesulirenga bebi n'omufaliso ogw'omutindo ate nga muwangaazi mugongo mubiri oguluma kuwummula bulungi kyogere bakikuwe. Roseform ensi y'ebirooto ebirungi. Gwe omwami omwambazi w'omulembe guno kankwanjulira ekipya mu kibuga Badrus Boutique ye supermarket y'ebyambalo by'abaami mu Uganda ne East Africa omuli amasuuti, empale, amakooti, blazer ziri first class, tulina empale za kaki mu Dockers okuva Thailand n'amasaati ga Van Hussein. Tulese amasuuti n'empale okuva Bungereza, Turkey, France, Italy, Bangladesh, Thailand, North Korea n'awalala okuva mu badizayina ab'omulembe. Tutunda amasuuti n'empale mu bika bya Oses, George, C&S, Next, H&M n'endala mu size zonna ne fitting. Badrus Boutique tutunda kamu n'okusuubuza ne bwe oyagala container tugikuwa. Gwe omwami alina omukolo tukuletedde amasuuti ag'omulembe n'empale eziri first class. Jangu ku Badrus Boutique ofune class empya mu kwambala. Owange nina embuuzi yo olunaku lwe nazuula buto wa Fortune Gold namanya nti nfunye gold. Enfumba yange teddangamu kubeera kyekimu. Eddekende akawoowo n'essanyu nga nfumbisa buto wa Fortune Gold. Buto wa Fortune Gold asiddwamu ebirungo byonna eby'omugaso agira mu bipimo eby'enjawulo era asangibwa mu maduuka ne supermarket zonna ezikulinaanye. Fortune Gold Vegetable Cooking Oil akolebwa ba Bidco Uganda Limited. Okay, bagiyita Pal FM 107.9 ekkula eri omuntu wa bulijjo. Mwebale nnyo, mwebaliridde kubanga muwuliriza Pal FM. Kimukula ky'amaanyi tetuyinza butabeebaza. Prestige Margarine siyajuwa mulembe nnyo. Agwina okwettanira agenda ku dduuka erikuli okumpi olaba nga ofuna ka Prestige kijja kuba kitambula ddala bulungi. Mandela Group of Companies bano be bannannyini ba State Tire ne petrol station emanyiddwa nga City Oil bakugamba nti gula empiira ebiri eja Linglong okole wheel arrangement then ojja kuba weetaba mu nteekateeka z'okuwangulira emmotoka etakozesa mafuta eyatuumiddwa Zero Fuel. Banafa ba Three Ways Property Consultants bakutegeeza nti balina poloti enteekateeka obulungi mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu beekwate bakuweereza. Balina abasaveeyo babayita bapunta ate nga balina n'abaana basobola okuteekateeka compound. Bakubira ku simu 0752 727 okumanya ebisinga. White Star Magic ono sabuni wa buwunga judde ebirungo okuva mu bannaffe ababidiko mumwekwate buli kimu kijja kuba kitambulira bulungi. Aba Indian Institute of Health and Allied Sciences basangibwa wali wandegeya bakoola bayizi abaatuula sino ey'okuna ne sino ey'omukaaga mujje babangule naddala nga mwagala okwegatta ku kosezi ez'obusawo mujje babangule. Balina diploma mu nursing,
balina diploma mu midwifery, balina diploma mu pharmacy, balina diploma mu clinical medical ne courses endala nyingi. Bagamba mu bekwate bakule ku simu eri 0753 nkaaga 29 okumanya ebisingo. Program namwatulira twagala kuyingira koko mu nsonga za aguwa akadi bukana bakatukiriza twagala kuchugira kundoza kadi ndaba katutwalaganya twagala kuchugira kidakika nga 2-3 then oba wetubate tuchogeddeko leero tuyinza okuchogerako sabiti ejja tulabe kino bute busobola ogenda maaso n'okubanga kitambula. Maasawo nja kufunako okusimuliza mmwe mubeke ebibuuzo bemubuuza Waiswa ono naye ndaba akadde kote tulina kangezeko okufuna kusimuza mmwe ensonga yago ndoza tujja tugitunulira omulundi omulala kanfune kusimuza mmwe mbeke ebibuuzo bemubuuza n'oluvannyuma ndoza tujja kutandikira awo. Tuyite ku 0759 007 MTN eri 0782 3 nkaaga 0782 3 nkaaga kwe tugenda okuyita kadde tekajja tusobozesa kutunulira nsonga za gowa kambawe esimu mbeke buzo mbuza Waiswa naddala kubikwatagana n'ekitebe kyammwe ate abalambululira buli lukiiko jeno lwabadde atulamu ng'abagamba omanyi eri nina akatale ka Amerika eri ninayo akatale ka Amerika naye wawulidde ensi ezalemeseddwa okugenda mu agowa. Ekyokubiri abanansi be babadde ba benefitinga mu katalaako mu Uganda muna Uganda kikyabadde